Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, one of Celeb Jazz Extra. Unakolwalero tukyali mu kuddaku za quarantine era nga njagala obbaniza tana subscribing wansi ate gwatobya ku television. Thank you so much. Tuli wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikie Sulubada High School headmaster era nga tutindiza olugendo lwanvu nnyo mpaka Seeta Magere Seeta si Seeta olwe mukono but Magere Seeta era unakolero tuze tunyumyenyumyemuko ku mboozi tutegeera obulamu bwe buli butya ki ekigenda mu maaso Abbabi bamuyisa bata era asazeewo kuno nampita because agala tulambuze Abbabi we bayita musobola tutegeerawo naye mwegendereze mwena ba bad mind ekiri kino mulina okikomya naye nga karantine bayise Baganda bange kanswe muli bulungi nange ndi bulungi ngezaako wanne wali naye munengeko amaka gano golaba the beautiful house ya mwana mulenzi Mikie headmaster era nga headmaster alina okuba nga ali mu nnyumba ngeno so tuyakuba tumweyungako omukyala ali mukuleeta ka juice abali eyo mwena tulaba temukisussa Mikie storage ize kyekiyona da blood gye bale nze wendi mpola bitambula bita just era tebikyatambula guwandi embuuziza byekutte bitya byekutte bitya just era nga bobiraba ndi mu gate muno simanyira wabweru wa gate bwafaanana kati wakomadde fuluma kwa bweru ndudde just ningizaako bulingiza obera okuli akasairini kakuba noddayo bulijjo naawe otya just kwekipinga ng'oli safe kubanga tomanya mulwadde tomanya atali mulwadde so mbeera saagala kuyingiza bulwadde ate nzita famire yange Magere agamba ki gyali mpolampola gyali lwakuba abantu enjala ebatta mu mayumba kyekiriwo wenga Sulubada headmaster w'abantu okozeewo ki MP2B ngonjubisa naye kyenyinza okukola you help where necessary kubanga batugana n'okuyamba mutabani wange nti akuteka kapa omuto nsaba omuto kamucyankalanyisa kakati naye lwakuba bambi abantu era bajja ne batukabirira nagamba kubanga ffe balaba ffe tulina eddoboozi erisobola okutuukawa kye baagala abantu bali bubi mwana abantu tebanaba kufuna mmere nze sirabanga keno muntu ayina mmere naye ate abantu baffe enjala bafiira mu mayumba oli najja n'atuula awo ne yeebaka awo nga tulina kyamukolera abo bakulaba ng'omuwa nalwo olufuuka lutalo olaba kati olaba muganda waffe zaake bwali okitegeera lwakubeera na mutima mugabi kwegamba mwana byennyamiza nnyo oluusi abamu temubirabamu ab'amawulire naye nga tubiraba jjazira n'abantu babitegeera ffe twasalawo tutambule bituuse ku bantu mwana obituuse eri pekikwatako simanyi oba bakiraba naye bateekayo gwa naggamba naye ng'abantu bali bubi mwana olaba be mumanyi abamanyi abavayo ne bakuba enduulu nga nabo bali bubi just imagine oli atalina gwamanyi omuntu omunaku owa wansi ye olwo kiri kitya Mikie tukula oli musajja family man family eri wali emabega era tulaba omuto ne maama bagezaako okgenda mu nnyumba n'abala bali mu nnyumba ekyo kino kya family kikwasaganya oti ngeri omusajja yenna bwe yandibadde akikwasaganya tuli aliwo nnyo obutabanguko mu maka of recent about women n'abasajja nga balwana bagira egundi gwe okola muno okyavoidinga nga omuyimbi just kumanya woyina koma ne mukyalawo kumuyiga buli omu kuyigiriza munne waayina buli omu kumanya waayina koma ne muyigiriza kubanga nera mubeera mulinga abayingidde essomero nti mwesanze ne obiwo naye mwesanze n'omwana omupya ku ssomero naye nga temwerabangako buli omu temumanya mpisa ne mufuuka ab'omukwano ne mumanya nti ono kino kyekimunyiiza nono kyekimunyiiza oke bwe mba mumunyiizizza oba mutanwa nina okumwetondera kisobole okutambuza ekintu maaso kubanga akagambo sorry katono naye kamininga kinene so naawe Mikie nti ogamba ekigambo kino weetonda why not nze bwe mbeera wano mbeera mukwaya Michael taata w'abaana omwami w'omumaka awo ng'oseseewo n'ensajja yaata so mbeera saagala kuyingiza mulwa Mikie kubanga Mikie ye buli kaseera alina kubeera ng'akisaavimba busaavimbi okitegeera naye nange ngira kubanga mukulu munnange atera muntu munnange ate oluusi yankolera n'ebingi okusinga nange byemukolera kubanga ssebo omuntu okuwulira ng'ofuluuta omuntu okubika ekiro omuntu kubanga nze seebikkabikka kiro mwana ne okitegeera n'akubikka n'olwala n'akunywesa ate nga mukazi so
we have to respect the mothers. Let's talk about still a family. Oyina baganda bo okuli omukulu Kyagulanyi, okuli omukulu Ediawe, chairman Nyanzi n'abalala bangi nnyo. Ha odiro wakoma okwogera nabo oba relationship ya yiyo nabo eri etya? Twogera lwakuba oluusi bensinga okwogera nabo nsinga kwogera nnyo ku ssimu kubanga tulina ne gundi ne video WhatsApp videos, yeah? So twekubira ne twenyumyako ne twejeregamu ne tugiramu Banjo Mani, Dax Vibes, Johnny, Kathe, bonna, yeah, singa okunyumya nabo naye nabo ffenna tunyumya ku ssimu n'omukulu n'ogamba waayi muli mutya nti tuli steady nti kino kibadde kitya nti kiri bwe kiti. Yeah. Investments tubamanyi nga business people. Nika tusokere ku waka wano. Luwe na sembo okujjao wali oyina investment byabyo yongeddeko. Ukikulu utya abayimbi banywe tulaba bapangisa abasula mizigo negwe motoka yino eriko HM ono taddeyo flat endala ukikulu utya Mikie? Just ngere omuntu yenna bwe yandikikoze era ng'omuntu yenna bw'alina okikola n'engalo zino tezenkanankana. So bw'Omukama waba akwadde omukisa, we only live once. Twagala nnyo okunyumirwa naye you can't enjoy what you don't have. So okunyumirwa kwe kukola ebintu bwebiti nga byoyagala bwe kiba kituukiridde nga bw'okyagala however much tosobola kutuukirira sisuubira mpozi abamu okukituukira 100% nga bwe wandikyagadde, excuse me, naye just kukola n'okolako ky'osobodde then you enjoy the rest. Yeah, nyumirwa obuvubuka abo naye nga manya nti n'obukadde busembere ate ng'obukadde tosobola bukolerera mu bukadde olina bukolerera mu buvubuka. So kambuzeeko kati no party gy'otaddeko eno side yo katogenda kubakolerayo biki eri okwoyeeyo no ye Enyumba y'emu nabagamba Enyumba yange yali tennaba kuggwa kakati nga nno gyongerako esobole okuggwa so eno egenda kubeera main sitting room. Kati waggulu ate egy'okufuuka master bed nekyekimu kambyogere Katonda yamanyi olunaku lwe naafa buli kimu. Yeah, eno egenda kubeera main sitting room eri egenda kubeera master bedroom kakati bw'oyitamu eri egenda kubeera conference room. Waliwo ebisenge ebya maidi n'abaana n'eri side ebisenge by'abaana kakati wali eri abaana bagenda kubeera like nga bwe tuba mfunye abagenyi nga mmwe nga tugenda kukola interview mu nnyumba bamuyita Mason. Ono bamuyita ani? Mason. How are you? As you know tunjagala nnyo abaana so olabye Mason ne mugamba ajja wano tukole interview nga naye atweyunzeeko ajja kuba tuliramu ye biki byasinga okwagala n'obutayagala. So Mikie, omuvubuka ali yakulaba ayagala okuba nga ggwe about the house, about the investments tunayogerako omuwa magezi ki? Yeebereremu. Ekigambo ekyo abasinga tebakitegeera. Okwebereramu kitegeeza ebintu bingi. Okwebereramu first of all it needs you to be yourself. Nti toyagala kubeera mulala. However much osobola okufuna idea mu luzungu kye bayita borrowing a leaf. Naye tosobola kubeera exactly ng'oli bw'oyagala okubeera oli ekisegezo ojja koppa ebibi bye n'ebirungi bye kakati oluso bigatte ate gwe obiyinza obutakola ku ggwe kiringa bwe banakuba eddagala ly'ente ne litakola ku ggwe. So always be you, try to be original. Nti okole nga ggwe n'ogamba oyinza ogamba njagala kufaanana ng'oli osobola okikola kati kubamu akafaananyi ogassengo nti njagala kubeera ng'oli ku kino noono ku gundi njagala kubeera ng'oli n'oli ku gundi njagala kubeera ng'oli bw'obikombayininga maybe man you can never be a loser. Yeah, so muyina kwebereramu temuyina kunyooma mirimu kubanga tewali mulimu mubi bangi bagigaggawaliddemu ate most of all tokkirizanga omuntu okuteeka wansi nti tosobola kubanga si ye Katonda. Mpozi Katonda omuntu obutasobola bwokka mpozi nga Katonda amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ate olaba abamu abajjulula mu bulamu bw'ensi eno ne basigala nga bakimakinga. Yes, Michael Jackson album ze zasigala zitunda nga afudde era nga abaana be bafunamu. Ya gundi radio muganda waffe wano bwe yafa n'ekijja kye bakifuula museum nti oli ne waba tutyo siringi 5 bibadde tebiriiwo. So
kyekyo kyenyinza okugamba abavubuka bannange temunyooma ate temulowooza nti muli baakabi nnyo tebakisussa kubanga abantu baali balabye abanene emirembe engalo. Ladies and gentlemen, you're still watching Celeb Jazz Extra era nga I'm chilling with Mason and the dad omukulu amanyiddwa nga Mukwaya Michael, that is Mikie Sulubada HM okuva mu Sulubada High School. Nga tugenda maaso Mikie, is this the reason why they say muno gwe ne Bobi Wine mufaanagana nnyo oba wali nga bali ku Facebook nga bagamba gwe okopa nnyo Bobi Wine? Sikopa naye ninako bye mwegombako cause is not Enyumba tulaba it's a white ya white ne tugende mweru ali magena naye era CM you can see CM so nange negombanga nti oli bw'aba akoze ekintu ekirungi nina okukyegombako. Bobi Wine buli kyakola kyonna tekiri perfect nti nenze njagala bwe mba mwegombako nsobola mwegombako ebirungi byakola nenegomba Eddie we birungi byakola nenegomba Banjo Mani nenegomba gundi kakati ate the heart of building ate sajija ku Bobi Wine wajija kwa kati yunajija ku Banjo Mani eyo kuzimba okay the house nagama nange nina okuzimba amaka before I clock 30 nga mukulu wange era ekyo mukama nanyama nekikola ki nekituukira kati business wise ewaffe Banjo ndoza business wise business nti okuzimba nga topoye nobeerawo nokola kino I think it's Banjo man yeah kakati nakye nekimwegombako kakati tulina mu baganda baffe bangi waliwo Dax vibes waliwo osegeera ndowooza yeah buli omu nomwegombako Dax yanzirako naye ate naye nabye muyigirako yeah however much is my young brother. Okay. So waliwo other investments that tukumanyiko where you're into real estate kuzimba mu nyumba z'abapangisa ekigambo ekikanga ziberanga ziri ez'abakwati tukumanyi ng'omuntu so how have you been, how was Mukwaya Michael ozinga real estate kinene nnyo so katika tubuuzeemu how has Mikie been affected mu mbeera ngene ya kala blood yala nyingi nnyo mwana yala nyingi nnyo lulinga lwaki ne bwoba tofunye show obanga mu time ng'ey'ekisiibo nga ng'omanya nti owaayo omupangisa wange ajja kumpaayo abiri mbeerewo naye kati kikyali ate kati ya public figures nti oli ate gw'olina okumuwa ekyokulabirako abasajja abantu bali bubi mwana abantu bafiira mayumba olw'enjala kati osobola kujja nga omusajja apangisa ennyumba emitwalo 15 nojja ate ozimusabe nga n'ekyokulya kibuze kubanga n'abamu bajja nti omupangisawo naye ate najja ewo ate gwe omuwe ekyokulya you get so kati mbeera mbi nnyo yeah mbeera mbi nnyo. Okay, kyakuyiga kikyofunyemu nga gwe Mikie omuyimbi ate Mukwaya Michael taata w'abaana wa family man? Ekyokuyiga nyinza ate kisindikira oluusi kubanga nze ni mu art industry nyinza kisindikira abavubuka bannange woke bonna buli omu waali nti temunyooma mirimu nga bwe nabagambye before nti temunyooma mirimu nti singa osanga abantu abamu bw'oba oyina mu kyalo gy'ava obanga oyina ofunye omukisa n'obaako kogula abamu bapangisa n'ettaka abantu byebatannaba kutuuka kukozesa n'alirimirako. You can as well do that. Okulima kwa layisi nnyo naye ate in return kufuna nnyo kannawe ya basing on agriculture tuli ku bya bulimi kati food kyekigambo kyokka ekyogerwa not even money not even what but food. Mikie noli mulimi? Nze manju ninayo olusuku kutumulaba fene wuuyo ovacado wuuyo ebikajjo bibyo amapeera gaago okitegeera kati emanju waliyo ebitooke enjala kiba kizibu okunzita mpozi nga ate bijje mu season mbi naye lwakiri siri ebito okitegeera naye ng'olinawo kyosobola okugira wekitukira the worst going to the worst at least nga olinawo ekikutaasizza ettooke wano bw'oba oguzeyo akawunga n'olyako kwota ne ku ttooke n'olyako ekiwago kimu ng'olina liva mu lusuku ekitegeezaawo obulamu bubeera bukola ki butambula. Abasinga abagamba abayimbi buli mugamba muno muli balimi mubako entwera byo mulimiramu nga enjaga nga amayirungi ebintu webito bwe mukozese does Mikie kinakyo kibe kiku nze I'm not into that because I don't smoke, I don't drink, though I have a bar in the house. Ne sinywa ate sinywa ate sinywa no sinywa ate sifuweta
Yeah. As we walk to the bar, mwena na trawa Mikie today asazewo just ayongere kubanga atulambulira how good he is and how ebimu agambye abinywe bya atabinywa. So wano wetutuuse bayita bata. Kati wano ye sitting room. Okay. Ne kati ate tujja kumala tugikyuse. Tujja kumala tugikyuse tubijjewo. Okay. So baje yogeddeko yeno. Let's walk to the bar. What ayagala tugende yeyo. So yinzo ba mulisaako just so this is where the bar is. Yeah. But target yene bala. Yali yakana akaseera ka quarantine oba. No, munnange nze nyumirwa nnyo abantu ababeera bankyaliddeko nga banywi, but not on camera. Naye ne babeera nga oluusi basanyukamu kubanga buli omu alina engeri gy'asanyukamu. Nange oluusi bwe mba nsanyuseemu nsobola okunywa ku ka cousins oba ka Baileys. Kyova olaba era olaba ziriwo okusinga ennyo amalula biki. Naye kaakati n'ebbala yakalira, tuli wano ebijanjalo bya nsigo, enjala etukokota. Mikie waliwo senge gamba muno kati tulya not profit but capital. Kyakutuuseeko ko. Kati tuli mu kulya capital lwakuba nze mulimu. Yeah, nze mulimu naye capital mulidde ate ne bamubba n'omubba. Yeah, mbadde namutandikako mulya kati ate ne bamubba n'omubba. Yeah, Mikie, as we go on with the interview, twagala tumanye oyogedde ku kyokubba. Twagala tunyonyemuko embeera eyo situation gye wayitamu yali eta era what really happened because abasinga story maybe bagifuna mu ngeri sketchy. What really went down? Nga bwolaba bwenkulaze wali eri still a site nali nate okumalirizawo nga in fact bali mukola lugirwa waggulu naye adwaya ne bazigaana. Transport nga toyina bwogenda kufuna bintu ne bwewandibadde obyagadde. Kakati ne stopingamu ne tushogerako ne mukyala wange era naye n'agamba muganda wa munnange okusinga okuzimba tetugenda kulya mabulooka embeera gye tulimu mbi. Tujja kuzimba tumale tubeere nga tusula bulungi nnyo naye ng'ate embeera etabuse oluusi nga n'abantu bafa. N'agamba tusooke tuyimirizeemu ate nga ne bwe twandibadde njagala kubanga nze nange era nina empaka. Time yandibadde tekola ki? I mean ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byandibadde tebitufevaringa. Kaakati ne tustopinga naye waliwo walina okubeerawo security light. Era weeri mabega behind kati security light eyo twagi stopinga kweno ennyumba enkadde. Kati nga tulinda tumalirize bulungi okumaliriza eri ennyumba tugizzeewo security light. Kaakati kubanga ali eservinga half of my compound kubanga eri nayindala half of my compound nga eservinga neki ng'eservinga ne compound olukuubo emu ey'abapangisa we bayita. Kaakati ndowooza bali ababbi advantage gye bakola ki gye bakozesa. Kati how did you get to know muno kati bakuyingiridde and about that era nze nga TV host n'abalala ba social media friends ne bafanzo banyoleramu wamu naawe but some of them want to know how did you get to know twaitwaina wasikali wabweru. Nze era kati lwakuba era security nagyongeddeko. Man's best friend there's Maguja. Yeah. Era kaakati oli tasobola kutemparingawo kaakati ne security endala gye sobola babuulira. Naye sayina asikaali kubanga twali mu mbeera era nga embeera ya kazigizigi ate nga tuli mu kuzimba. I always first think of the first things first. Kaakati obuzibu we bwava yali security light. That's what I think and no that's what I know. Yali security light nti we baabuukira kubanga era ne mu kudduka ne bujjukira ekikomera kyange naye sinaba kiplastaringa. Kaakati ne bulooka ezimu zaavaako like two of them ekiraga we bawalampira n'amasimu embwa za poliisi nga ziwunyiriza we twagasanga kubanga nakubira poliisi ssaawa nga 10 ez'ekiro ne bajja about like 1 hour ogundi kubanga ng'ebeera omanyi nti ekintu kigudde obugwi. Ne bajja ne baleeta n'embwa za poliisi ne balawuna ne
tetwafuna ndowooza balina we bali bapaakinze kubanga yatuuka mu kajunction waggulu wezaatuulanga embwa. Katubuuzeemu Comicoin, networth yali yenkana ki kye babba era mwalimu ebintu ebikalu ko twawulira ssente waliwo ebintu ebikalu bye kyali ekintu ekikalu kye bandibadde batutte zaali ssimu eyange neya mukazi wange naye ze bazisuula ku kikomera naye ssente zo ze baatwala kubanga bagamba gwe va mu muzannyo ffe twagala ki ng'olaba banzuukusa ne baŋŋamba n'oyo muzuukuse ne batufukamizaawo ng'abala bonna beebase nga bataddeko zihuud n'atugamba ng'akutte ejjambiya. ebintu twabirabanga mu firimu wawulira otya essaawa ezo nga kutaddeko ejjambiya nga ne bye nnakola oluusi byesinza bagamba ku kamera kubanga maani sirabangako mbadde mu mpale mundeke saavuka mu mpale kyaba sirabangako muntu gwe bataddeko jjambiya ebiseera ebisinga nti abazigu b'ejjambiya bamuyingiridde ne wabeera nga tewaliwo aliwo lubale kati kyekyo kyali kintiisa kubanga kasana bagamba bane naye mu kalantiini eno musuubira omuntu okubeera ne ssente ne bagamba oyo alabika ali mu muzannyo nagamba nalabika ali muzannyo koyo oba ali muzannyo teyagala zeeta mutemi olwawulira ekyo nimugamba munnange tuzijjeyo kati ate obuzibu twali twaziteeka wamu mu kasawo nga mu drowa ne tubikkako ebirala bya nzijukiza jjajja wange ng'atereka akasente ke mu kikondoolo tayimu eno boyinza naye sobola nga neewala nnyo ogenda ne mu banka kati era zonna nga essaawa eyo bakuyimiridde mu maaso tosobola kugamba mbu kanzijeko kakadde mbagambe temuli era ogira nti zizino leeta n'atunulamu n'agamba leeta ssente goli muze ne bagamba baganda bange zezo ssente zokka ze nnina era mundese ndi mwavu tebakuwayo zakulyako era olwagiro ono lwakakwata yakazzabuza n'akawoono mabega ono wejjambiya balabika bombi ali bakute naye gono yali mu maaso ge nasinga okulaba era yaddabuzi kyennyumanyuma mpola nga batugambye mwebaka wansi luve oluvannyuma lw'eddakiika 4 kaakati bwe yadda emabega mpolampola ne bagenda immediately nga bakagenda wayita eddakiika ndowooza nga 10 eŋŋamba owa nenziruka ndaba abaana oba balyoke tuzuukusa ne maidi nga ye yabadde yakubye edda ensaya atabimanyi bigenda mu maaso ne tujja tuyita wano ku baneyiba biki kintu ki ekyali kikubaddeko mu bulamu n'ogamba ekyo kyo mbutuufu nali sikisubira era kibangawo mu bulamu omyaka 3 gye wakamala ku nsi kuno? Ekyali kinguddeko kwe kufiirwa maama wange kubanga nali manyinza abange bo bali moto tebafa naye kati yafa ate nga ndi muto mwana nekintu kyalinga nnyo nga buli muntu oli ne bwabaŋŋambako kituufu era mukama yannyamba oli ne bwabaŋŋambako kituufu ŋŋamba obona ŋŋamba bwati lwakuba maama wange yafa obona ŋŋamba bwati lwakuba maama wange kwegamba nalwawo kyalwawo okunvaamu nga ne bwe kuba ku ssomero ne bankuba kibooko nga ngudde waaka ebirowoozo gye biddukira so kyantraumatizinga nnyo kyannuma nnyo. Mikie oli mwana wakumeka ewaka? Taata wange yazaala abaana nga 34 ne maama waffe nze ndi mwamwenda. So as we come to almost the end of the interview, there is something about you and your family. Ebintu bibiri mukola ebintu wamu lwaki muziki twalaba Bob Wine twa Eddie yawe tulabye gwe Dax Vibes naye we yakiyingidde bintu by'okuzimba bya estates mbapangisa bikyoga ebanjman lwaki mukola nnyo ebintu lwaki mwekoppa nnyo? Kasite obanga kyokopye si kibi nga saabanga kyokopye buli omu alina ebibi bye buli omu alina oluusi obuzeebu obubi naye ffe tusalawo okukoppa ebiri positive buli omu nakoppako kinono gye wono ng'onaazimbye kanogamba nange nno bwe nkakola ewaka nosanga ng'asimbye ekimuli kino nogamba nolaba oli ku TV ng'akoze kino nogamba nti nti nobobeera reluctant nogamba nolaba Dax muto wange yanzirako ezawa last born naye n'omulaba ng'akoze ekintu ekyamagezi ng'ogamba ekitegeeza bwe mbadde ndebezaamu nange kannyongezeemu so eyo bagita health competition kwegamba etuyambye nnyo. Kale katugendeko ku ndowooza z'abatulaba ebintu bye bateeka ku Facebook. Ekisooka ogenda kwogera on behalf of your family and your brothers bagamba nti nno the Centamoons muli bakodo temugaba temuviirwako kammwe. How true is this? Nange njagala mbabuuzeeyo
ffe baani abatuwa kakati kiba kirungi it's not only take you have to give and take kyekatize mu Luganda si kutwala butwazi bw'oba oyagala bakuwe nawe olina okubeera omugabi ate good on another hand ffe tetuwa bantu byennyanja wabula tubayigiriza bwe bavuba kisobola okuba omuwa ekyennyanja n'enkeera ajja kujja akusabe ne luli ate si ffe abali obulungi ennyo tuyamba where necessary tuyambako in fact si tukuyamba wabula tuyigiriza nti bw'oli wangamba gwe okikola otya nga nkugamba nti oyagala nkulage bwe bakikola bwe bati bw'ongamba okikola otya okusimba emmere yo neebeera nnungi bwetyo nga nkugamba nti oke bw'oyagala nga nkugamba tugende wali ewa neighbor tusabeyo ebitooke tujje tusime ebinnya tubisimbemu tugende wali eri tuleete obukuta naye nga tojje mu lusuku lwo wangi tojje mu lusuku ngamba bwe mba nze siyina bwe mba ninamu nsobola okugamba nti oke ekitooke kikino kisimbe okirabirewo oba oyagala kifaanane nga kino kubanga ne kino kyenina wano nakyo kyatandika kitya bwe kityo so ffe tetuli babayita batya simanyi bwe babayita mu luzungu bano abamasuka abagira gundi ba socialite ffe tetuli ba socialite munnange ffe tuli bakozi twamanya ennaku yaffe ne twekolamu omulimu twejje mu bunnya. Number 2, from still social media. Ekyokubiri bagamba nti no you guys the Centemus are building an empire. How true is this okwanga mumina empire gye mugezaako buildinga? That's why temukkiriza abantu kubanga bagiyingiramu. Etya sinaba kitegeera. An empire like a kingdom. Ate kati gundi Bobi Wine abeera wange. Nze sije embeera sibeera wa banjo maani. However much muganda wange ne tunyumya ku simu naye olusimala n'omwezi nga simulabye. Kati bonna ndudde balaba okitegeera so abantu buli omu akibirivinga mu ngeri ye buli omu akibirivinga mu ngeri ye naye nga si bwe ekito bwe kiri ffe tuli yala okitegeera ffe tuli example lwaki amawulire gatubeerako nnyo kubanga we came from grass at least to somewhere sijja gamba from to grace yeah step to somewhere kubanga tetunaba nze sinaba kutuukiriza kirooto kyange over much nkiraba Ekirooto kyo kyekimikwa nze kirooto kyange kubeera nga nsobola okubeera n'omuntu ng'ate olaba nga wano wendi ng'ate ye waali nga nsobodde okuyamba ne munnayuganda omulala abadde asemberayo wansi oba abadde akuba bulooka ku kyalo nga bulooka ezo asobola ozikuba n'atundako ekitundu n'azimbawo ennyumba kwegamba neyeekula Centemus are not trying to build an empire, they are trying to be kumanya nnaku yaabwe to let people know where they came from. To let people kumanya their naku and build their empires. Yes, nene ekigambo empire nakyo kinyumidde tekiba kibi. How close are you neighbor boy? Tuli close. It's not so close. Naye tuli close. Kubanga omanyi luli bobanga engeri gye nali nti sina byakola evanga mbeera naye. Kubanga era nakulira wuwe. Naye kaakati engeri oluusi gy'abeera bize nange nga ndi bize mwekanga oluusi mwegiriddeko on serious issues nti kino naye nga we are not close kati ate oluusi bendi close nabe ennyo ye bangi omanyi omuntu gwe musobola oluusi n'okwegirega naye ennyo nakubira nakugira kino yasinga okunyiiza ewaka naye ate twekanga nga yasinga ndowooza oba okunjagala kubanga buli kaseera abeera nkubira ku simu gwe mwanti mwazimbeyo ku nkomerero yansi ogamba otya biki oli bulungi nze mbadde mmanyi waffa nti no nkyali mulamu nti you joke about it nekikoma When did you last talk to Bobby? Obakoosa ggulo abatulaba emboozi ebadde mpanvu and tuba n'ebintu binnya ebyo but just keep those comments coming through naye njagala mikwendo zabasiibwire wano otuwulye karantini kikyoyizeemu kyobadde tokola bannange karantini ye ekyantwaza tusabe busabi kwafumbidde kupeewako emmere sinaba kufumba jasi ffe tubadde emanju nga tusimba pasipalamu gwe toli hamuza simuula noyoza ebintu muganda wange no osobola okuyambako munno tekiba kibi lwakubeera sobola kubeera mukyala ate naye tasobola kubeera musajja naye okuyamba ku munno tekiba kibi nagwo gubeera mukwano lwakubeera nange kigenda kinyingira bagenda kinyingiza mbuyingiza naye nga nze jazi nali manyi kupowa bupoyinze nga egwange manyi kasambeera nga nzimbye emirimu gy'ekisajja
ya nenga nange bwe muyingiza mu mirimu gy'ekisajja ne mugamba waaye jangu tugere mpereza ku block ezo tuziwereza abasajja nange kibeera kirungi once in a while sigenda kumulimba nti engeri gyakutunuulidde muyogedde ekya block mbayitangayo naawe tebaleeta muzannyo. Anyway, your last words to obaka obusemberi ba fan n'okuba nga beekuuma mu kaseera kano. Mbaagala nnyo bane mwekuume, nze njagala bakubira muziki nga muli balamu. Tuni zizo natadde endala katusabe karantini zireme kufiira mu karantini ekikulu kasembeera nga muzuulidde tusabe ne karantini eggwe byonna mukama yabiteekawo n'obwongo bw'abantu abamu abataagala kiggwe nabo mukama ajja bukyusa kiggwe n'obulwadde bwonna bujja kgenda tewali abe mukama tuddemu kusinkana nga twekuba omuziki nga ffena tuli wamu nga tewali afudde coronavirus lwakuba ekyennyamiza nti abantu batandise okufa enjala ate mu kifo nga twali tusuubira nti bagenda kufa coronavirus ate batandise kufa njala so nkubira ne gavumenti omulanga bannaye mwagala ensi yammwe temuyina ndala ne bwe mulifiirawo abagenda baziika wano okitegera tetwagala ate tugende nga ku ntaana zammwe nga tuwandulako malusu so twagale nnyo ensi yaffe kubanga namuffe tubaagala nnyo for God and my country. Wanji ogeddemu awo nga munnabyabufuzi olina ekyo ndi mukulembeze eze saagala nnyo byabufuzi kubanga politics is a dirty game naye nze njogera nga munna Uganda alumirirwa bannange mwana nze nzuba mwana ku kyalo n'osanga omuntu nga takyakugamba kintu takyakugamba nti Mikie wine mpayo olwasabula nga agamba Mikie mwana oyina yakawunga eyewo blood ng'olyobanga byakusaaga naye ng'enjala emuluma okitegeera so ye mbeera gye tuyitamu kubanga ffe tukiraba that's why we bring it up to you tukiraba abantu batutuukirira bangi so ye mbeera abantu gye bayitamu so twagala bakama baffe bagitunulemu tuli bubi ffenna kati olaba abayimbi bakuba omulanga kwa mwaka faananyi oli abadde asasula 13,000 okujja okulaba omuyimbi ng'omuyimbi ye avuddewo nakakadde olowooza ye ali atya waliwo omuvubuka eyabadde azze wano eggulo nangamba ngera enjala emuluma nangamba nti Mikie nkubuulire waliwo abasajja side ze y'Namavundu omusajja yeekumidde lwakubeera si buli mawulire nti gafunika nti naye omukazi we yamudduseeko lwa njala ye n'agenda ndowooza waliwo ka boyfriend akali kamukwana nga takaagaane n'akagendera olw'enjala kubanga akooye omusajja talina kyakyakola yali akola mu takisi byonna biganye n'atuuka emmere gye babasuubiza tejja abaana ne kyeyakoze nga obulamu bumutamye however much nze nakikonda eminze naye nga obulamu bubatamye talina amuwa bekwano gyo gyonna gyamwesamba neyeekyomeko omuliro. sorry abana waliwo katabaniko wano katawanya kameramaani kati katandisa munyonyogera katandisa abadde agenda kudduka emisinde. So Mikie music omutadde oyogedde ku bya politics toga 2021 tetukusuubira music mutadde ngamba music you've released music yes okay obadde ogamba ekirala 2021 togenda kujja bwe kinaba kyetaagisizza nja kujja bwe kinaba tekyetaagisizza sijja kujja kubanga nina bingi ebyokukola nsobola n'okuyamba abantu tolina kusooka kubeera mu parliament no bwonna osobola obbayambirawo ne bw'oba munnaabwe ku kyalo awo kubanga ogenda ku parliament era obeera wasooka kubeera ku kyalo ne bakulaba so ekyokutuula mu parliament si kyekikulu wabula ekyokubeera n'omutima omuyambi kyekikulu. Kale tuyanza nnyo yabadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikie Wine Lays Mukwaya Michael era nga munnange mwebale nnyo kubanga mutugoberedde yampadde dda kifo kazini kyange ngenda kgenda nakyo so ensonga ezo ziri okyayira abantu nga Mikie Wine bakuwa ebintu ng'ebyo mutabani oli gwabadde akuteeta genda mumpa kubanga siri mulunzi mulungi so omukyala abaddewo atuwadde ka juice tukanywedde ebikajjo tulidde a lot of things n'abaana ewaka obawulirira happy family waliwo akyankalanya akuba enduulu so ensonga ezo zibadde mbagala nnyo abadde ku kamera muyita DNZZ bwato yabaddeko ng'agezaako kikola sebo nange balina okunfollowinga okwongera okunfollowinga bagambe social media zo TikTok kwendi kachallenge kyaka kyasinza okunyumira ku TikTok waliwo kitwakola mukama kitange nkerabidde era naye bagendeko bakalabe just ku TikTok Mikie Wine ku Facebook Mikie Wine mu capital letters ku Instagram Mikie Wine official
ne ku YouTube Mikie Wine official. Big up on yourself. Chiwede so tubadde amanya ndowoozi bamufita Shadik Smith naye genda ku Facebook ndiko nga Shadik Smith, ku YouTube era still Celeb Jazz Extra, ate ne ku Instagram era nga Shadik Smith, ku Twitter ndiko nga Shadik Smith official. Thank you so much. Abadde ku kamera nabagambye eddaga yali awo akubya akapale ka blue. Bye, twagala nnyo watabu.